Tubaniriza kusinzira ku mukutu gonna gw'otulabiddeko mwebale kubanga ate mutwegasseeko buli bwolaba show eno kitegeeza nti tuba tuyingidde mu mwezi omupya. Initiative eno kwongera kubanga ate tutula kubeera ku social media okwogera ku ebyo tuyinza obutaagala kwogerako nga muntu kinnoomu okwongera okwapreciatinga emirimu egitambula ku mutimbagano n'ebirala bingi nnyo. Okuva ku mukono gwange ogwa kkono aguba gwa ddyo ninayo fresh mwezi mulamba katumala omwezi mulamba bukyanga ave Dubai kakalamu okuva Uganda byogere banirizaako nnyo era gye musinzire okukwata mutula ku mikutu egy'enjawulo emiyitirivu okuzaama ne tubeebaza omwezi guno gwe byonna bye mukozeemu ne twebaza Mukama Katonda atukuumye nga tukyali balamu tewali walwadde ku ffenna abali wano kujjako waliwo munafu alwazizza maama we Alani twagala omusaasirako Katonda amusaasira asobole okuba ate nga maama atereerera ddala bulungi nnyo n'abala bonna bonna tewali asibiddwa tewali agudde ku accidenti tubaddeyo nga Katonda akyakuumye nze Kakalamu the answer nva ku mukutu gwa Uganda byogere esimu agiteekawo yafuna esimu ebyo bakyayagala gyokwata mu ngalo yafuna esimu ebyo hey kwata Dubai wavaayo otya blood of Jesus Dubai zino za wano Kakalamu gwe buli wava Dubai ogulayo nga tempya kale mbuuze eno okwata otya ngaba n'abalala okwata otya leeta nkulage kubadde ne simu tosobola kudiriitinga bw'odiriitinga ojjako bwesina okasuka ebbali okutema ojuli obuzito Mukama mulungi poloti ye lwaki oteekako kava masamasanga y'abakazi tannategeera ntuufu kyegenda ku ssimu naye kasi ogirina ekisinga obukulu ssimu ogirina ebirala byangu okuyiga enkozesa yayo enkwata yayo byangu essimu nakati yamutama kubera otwajjalinga bwaki tumuwonye si presenta andi bapresenta babeera bati njagala kutumirako awali ekansanga naye ng'alaga maaso iPhone Pro kino owa radio talina ngeri gyagwanika ankose bunya egenda kukula okuva ku SBF buuza abantu tulabe abatuwuliriza n'abatulaba tubaniriza nnyo nze muzzukulu wa Kabajja toza simu mu nsawo SBF Media wamu ne Uganda byogere tulina Simon Official tulina Palo 1 extra n'omukulu Stickerman mu Sudaani ebipya 256 abala bagenda kubanga batweyungako naye nga tuzze era nga show yaffe mbadde mugirindiridde ate yalondoza babagirinze waliwo yaŋŋamba nga muludde w'okugwa mbabalinze waliwo yaŋŋamba nti nga muludde w'okugwa buli mwezi ogubeera wabeerawo mugamba omwezi tegunnaba kuggwako tulindemu omwezi gwaweddeko eno showandaffe abalala alinakuzi yabazizza maama we nange ngafunye wano katusebe maama amusuuse Katonda amusuuse atekeko omukono abeere nga atasuuka naye show yaffe ekudako divorce tali simulala Divorce naye mulwadde divorce naye mulwadde mulamu nga yampeereza akagundi ng'ali mu ddwaliro alina kanula intaneti yo yali slow yabaddako ne kanula yali yagikuweereza dde nekijjala jo yakikuweereza luli nga alina kanula simu tonagifuna intaneti edduka mu ddwaliro ngenda mukwano gwange yankubirako essimu nangamba olinayo kafaananyi konna konna ng'olina kanula ku mukono okampeereze ng'ayagala kugatta oza ke yakuweereza mwenyini ye yali divorce yekuba n'amanaggwayo takubako mwezi okubeera wano wali napostinga nti Abu Dhabi amukami nomusanga wasewo nogamba omukulu enyonyi agikyusiriza mukubo yafuuka musuubuzi owayo ogamba otabuuza abantu okuva ku celebrity track UG Alani wa cruise exclusive Sarah Henza Pal 1 extra mwebale kubeerako mukulikeyo mu mwezi omukadde bannaffe abayisiraamu ekisiibo kigenda mpola buli wakwatamu gabaana temwerabira temuva ku mulamwa bokwata muti wamaki nga toli muwoowe buli wonnyika nonnyula ekyo kinaana nekati kambuuze bakikola batya ebbanga eryo nga munno omulabaka nze bankaaga zakendedde zayongedde omuganda Sala
omuganda alogero lugama nti ebiyita ekyo ne kabaka yeetiga byebakola tetubimanya kitegeeza togeza yes naye singa bivaayo emisana tugidiscasi tuli mu kisiibo nze nga ku byendaba ne byemmanyi abamu bekokane bala n'okulya si musango kibi olw'ensonga if you go back in days tusigale mu Luganda wadde nnyo emabege edde embeera yali emmere tewali mmere bagamba nazzi kuno abantu balimbalimba oyo yamugamba ndi YouTube channel z'oluzungu zikola ssente nedda mama n'abaako ne bamusongera oyo mulaba mugagga muzi nze kyandowooza okusinga okulimba n'oweekweka n'olya bireke tosiiba tewalejja kukuba lwala y'ekirwadde obusiraamu tebukkiriza muntu mulwadde kukola ki nze nayagadde omusajja yavayo n'agamba nezo eziwera musanvu alusa nfa tumanye nti munnaffe tumusabireko alina obunafu bwe era wetwogera alikyalina madiini mazima naye nga eddiini yo gyeri eddiini kwakkiriza kwa muntu mu mutima gwo you believe in your heart kubanga eddiini ye muntu ali awo agamba ekigambo kyogenda okugenderako ndi mukatuliki n'omudaali ngulina nanti gambye nze nfolowinga ŋŋanze mu Sudaani ne sijagenda ku bigambo by'omuntu ada ku katuuti naavayo n'agamba omuntu ABCD onakulukuta onakula bwati onali wiyanga wiya nga you believe nti yegwe ensi kwetambulira kubanga embaata wekulembera ebyana byayo bwegera mu ttooyi byonna bigwamu bwongamba nno nze ngoberera omuntu omu aŋŋamba ebigambo ate nga sometimes n'okwemulanga bawemula nedda mu Sudaani muganda wange mama nampa yampeerera mu Sudaani lwaki nkugambe nkulabye ne sapule which means oli mukatoliki eddiini gyeri eddiini bagisaawa kutujja ku mbeera zino embi abantu betta abantu balina niwe ofuna ekintu ekyo muno naye palo wana kabebi kananda bakatabudala mullo nakafiirwa sijja kikola oba n'omuntu okkirizaamu oyo ananda batya yeddiini yo eddiini musittale nze kyemadde njagala gamba nti eddiini gyeri naye tugera tukivaako tukola ebyensonyi ebitakontana na ddiini obanga oli mukatoliki nga wali osabyeko era ng'osaba gendera n'ebyo mukama byayagala ate paapa avaayo n'agamba era sijagera kuba paapa byagamba ku Twitter handle yava n'agamba nti homosexual takiraba ng'ekintu ekibi oyo muntu okyegedde the statement was homosexuality is a sin but not a crime kati kyekyo kya luzungu kize mu Luganda obusiyazi kibi naye si musango gutya gwe nawe ng'okyaye mu buwanga bwaffe kaso kasitokkiriza nokkiriza mu kituufu kyoyo kyolina otambulirako eyo eddiini naye abantu bano betulina bano ebigambo bingi okukikkiriza ebbanga lyetumaliza nga tusoma bayibuli n'abantu tusooka okugisoma sirako mu bayibuli bwe bagamba nti ono yazizza omusango ne bamusaba mu kkomera waliyo kolunyiringa nti ode bamusaba mu kkomera amateeka y'ensi gaaliyo mu bayibuli basibanga abantu n'okkomerera Yesu lyali tteeka lya nsi but okudda ku kintu ky'oli Papa agamba homosexuality is a sin. A sin is before God. But it is. Otegera? But not a crime. Kitegeeza crime misango gyansi. Oba otegere nti omusango gufuuka ddi omusango ng'okutta omuntu omutadde mu maaso g'omulamuzi ne gusalirwa. Gwe musango gw'ensi. Oba kitegeera? Ekiri kyo kibi. Kibi naye si musango kubanga tesobola kukwala n'otwala mu maaso g'omulamuzi. Wabula tetusobola okukola nga ffe abakkiriza nti engeri gy'omaze okukizuula nti si kirungi musabirangane temukiwombaboomba kibi tekirinayo okusinziira ku papa wano wetugenda otandikira sajja tabuuziza ku bantu sinaba okay olovolova semusemu nze senkulu mmandu aliko empewo z'ekika saanova nabudde omugalanda nze stickman mu Sudaani Sulait nze ewombezi z'amalwa Isaa zino ndi ku mukutu gwe bayita ebipya ezaagwa
bigambo byo kubanga project agenda maaso nabwe oyo byononya ne mukama akulaba so mbalira mu ngamba gama ntuzo kumabirira n'okumansira ebigambo amalobozi agenjawulo ku mikutu gyononya n'ekyenjawulo gyolengera neno obwamusante guliko era kuipete mwenda kunengerako naye tolina okumanya amalobozi agenda ovaa neno mugenda gafuna mugenda galisivinga njaga otule wansi relax be blessed ng'owuliriza ng'ofuna ate nange kane munzikize neyo nekuzomezi nga 2 guno mwezi gabadde mazaalibwa gange happy birthday rinze stickman wafunye ku keke nesimu empya yambuze kati me munsudia sudia mbuno mwina bagaba ili akapi bali mu kwesula so bagamba bugambi basabusabi agenda okufuna okunyiga mu program zezo lukola tusase tusonyo tuli bana nafe tusobya kafananyi nga batwise ku birthday ya stick Sudan alien screen wali awo butida ne team ye yonna abana be Gaza abana be Gaza nga bali awo ande bisele bisinga oya uzi flasika we bale nnyo nina ko kakubuli ekibaawo kachai kabaawo ngeteka akwakirizibwa kano akako mimbi wakadonka mu wano kubitala amamu uli omimbi wakadonka nyoka chai akatali kake nanti byebyo bamusanga kubitala mwagala nnyo vibe nakanywako kazibu kale kakati mbadde ndowooza sikuzana nyimembo yakachai yako kale kati awalwatuka kagamba seka ngamba n'emikwano gyaffe tulebwa ku Sunday tugendeko emulunge walanyodde kachai bwe kati asikanywanga kutya diri ddagala ngamanyira ebirungi ebikalemu kagira alusazi semanyanga pressure semanyanga wata y'omusuwa ate otya n'okufa kadi kachai muganda wange okanywa akakupa kasooka nokamalamu akakupa kasooka naako okubinga tonakyukawo yadde ekintu nekimu otandika mpola ogenda okugira ensi etandika okwetulula bweti mupenga gugaziwa seka emikono nga waliwo akaboko mwakajja ako okawulyambigere wansi kajja kama otandika okuseka kati wali akusesezza kagamba seka otandika okwewakanya genda wali eri tugenda wano funa nyumba kulaba oti buuka tobuuka keeko otandika okwewakanya nga weegamba ekintu n'okiddamu kati baba kanywa banywa bumeka oba gwe wanywa kati ono omanyi abantu bemulunga bwe kibayita kasajja ng'oli fresh tokanywangako bakuwa kali akamalayo kyalo bamufunamu ensigo za weed ensigo omanyi kati olwafuna ka green tea ngaako adira weed ono ng'atamaze kukola kimuli omanyi weed abako ekimuli kiri ensigo muziva nnyo okay ekimuli ekyo yantu yako tugatta ku ggwanga li bani temukakozesa abali abatula do not try this at home that is not a drug these are herbs kati muganda wange osobola okulya emmere y'abantu ng'aba appetite bagire tugende nyweko ndabe appetite ogana ku kibaati ntwala wa mulungu sina ku kibaati nza kenyini nyakukolako kemiko kola bwoti kiri bwe kiti kahalamu vano tulira omusemberere ovayo nga tutamidde tolaba ka distance akasawo kabanda kabangawo zwalo yanyumeze yali muyimbi wakati wa muyimbi wa bandi na wakadongo kamu omuyimbi wa bandi alina kachai ke kati omuyimbi wa kadongo kamu amusanga alina kachai kakola ki koya nedda tamuwa bino ebintu byabavubuka nekusanga oli embere ngentolamu nekola ki kakati oli agwa kachai kamu ne akanywa nyini kagenda okujjanga omukulu ali kachai n'agamba ono muyimbo ennyimba z'eddakiika anasobolako bamusanga ku bitaala nga yeeyadise waliwo yasanga munne ng'aleka kuki n'akamusaba ku kakuki webale temusabiriza kuki by the way si nnungi kuki temusaba naye tali wala nnyo naffe wano era waali ayimiridde kati yakalya n'akalya n'awulya vibe eyamuwa nga dyako kati ndi bwe kati n'alya n'asuka n'akalya akalala n'alya wayita eddakiika ndowooza dakiika ngaaga ng'ali ku siteera manyi nti nfudde oba okumufuuka kubira essimu ndi nfudde namugamba ofudde yababbiri ndi mukulu naye tumugamba gendako mu ddwaliro nagenda mu ddwaliro kati ate ne badokita tebakimanyi dokita ajjanja nakubira dokita nemubuuza ojjanjaba kinti simanyi alina musa kucupa y'amazzi amazzi
Amazi ku muntu yena inakobenga nyode mwenge kobenga ina chesoke bako mazi. Yukira ubonywa kintu echo chika dehydrate it does dehydrate mu mubiri gwo. So you need to have sweet things. Gulinga mwenge. Okuba chobora ba omuntu omunyi omufuyi wa weed engofu wa weed ngofu wa skanka ngofu wa bush weed high grade weed yo high grade ngovude ku bush weed no kutusanga mu nimiro zinazafe za bulijo zinene no londa si kwa nkoko muganda ngomude wenkoko kwe twake enkoko kale yo bush weed wali ne chika cha weed ekira nti nsolo kuba nenfu akantu kange ngava tuwani nenga tekawunya nenga nfu wa weed nenga tawunya yava mugulu ne wawano ne wabeyi muko omuti gwa mufite 3 kisinzira wogenzo kola ki okonsuminga so abantu bosanga abasinga era kino mbagabuwa katolo bwama chaibote mmonywanga kono lebo katolo bwama andira gwe banywa tumanya katolo bwama ono lebo katolo bwama omusanga chaiwe mulekanya chaiwe tumwesasi kati awalambira kimunne awalambira kimunne kulwachi ngambi tonyanga chayo onaliboka lubwama mulekene flaska yanyo chayiwe kwa chayo abawuwe ngamba chikopechi chimwe ngamba bayimbe babandi abasingawo so video yo mbagamba gwe andaba ampuliza waba akikozesa togenda yo kukikozesa kibi atomanya nti onakikozesa naye nsobola okutegeera ensonga lwaki bayida abantu banywa weed nze wende nali ako kuki nga wonyumiza SB4 mu butanwa oli nampa kuki enenjirya omanyi eba tekawa so oli abulungi. But what I realized, nze nentegera lwaki abantu banywa ebintu ebyo bawati. Baku vibe weed yanzigula senses. Ngo akauka neka papa. Nga akawulira waneno. Ngo ola ntino wali ali omukyala agenda kala togira bulungi. Naye nze nga muzuminga. Balina mukwano gwaffe. Namula bulungi. In fact yakawa kwoli. Yayina enjala mpamvu bweziti. Okera kumanya njala teziriko. Senses. Buyeta kula. Ate weed ate bangamba weed ku mwana w'omuwala wogimuwa eradde. Nedda baba sinira kisinze tayi. Ate nkugamba njala yazikutulako nga zimufuna. Nga bagamba muno wokaluma. Yeta kula kwikwi. Wokaluma ate kiwetekala kireke naye baginywa eradde. Ene myaka emeka sayimo. Seradde nawe sayimo kisinze omuntu. Omuntu oli ngoli musiru. Enjala labayo. Yaso kujjako oluno. Osanga omukyala yena nanga enenjala mpamu naye kono tekuli. SB4 waukanye ne Simon. Ontegede chengambi. Kala ontegede. Ontegede chengambi. Ontegede. Mulanda bategede. Sana atubulira yakadya ku kamakyali. Wali eradde. Sali eradde. Wali masabu. Achikusana yekoza. Ana ebikoze bane ndoza tusuka tukole tusokeddeko eyo mpola mpola. Otinge ebikoze bagambe mu wiki. Apana drugs. Chibi. By the way, ate abayimbi abasinga mu Uganda. Era kino kyogereko. Era abayimbi nambe esinga mu Uganda bakozesa ice. Chechi. Ice. Weed wa ice asinga okujjako ejja ko acute kaye ajjeko bani bonna ajjeko ajja kicyanirwa ajjeko bani. Enambe esinga mu Uganda. Abayimbi ngolaba esanzu no kuchana onako okulabira. Abakikosa mu kimanyi ice ajjako ice omuyimbi otunda ebyo mu nyumba gweke nyine nyo otokwanga olabika bubi ngako nyine omuyimbi ice ngovude ku weed afuyibwa ice mu bino singa weed afuyibwa. Government singa ekimanyi. Nayo nkika kyanjaga. Mama kibi nnyo kyo kyebesiba. Oli nadira kananka kafuiro pepa nakasako nakoleza omuliro eno. Kano aka. Nedda ate guno mugo mugo muti. Oyo kawunga atako drugs nyingi. Ne drugs nyingi kubanga nze nafuna ko omukisa nekolako mu bana ba street yabo. Bakiri. Nalika mu abana ba street yabo betula abasitula kasasiro. We nategera nti drugs nyingi tetusobola zimalawo. Government ne wanarana. Baina mafuta genyonyi simanje bagajja banywa envi. Bagagula bakozi benyonyi. Grey hair. They smoke grey hair. Sokulekeza abakadde. Grey hair. Ngazikola. Baba bazijja. Simanyi. Obukola bukyaliyo bukuba. Bungamo Mwobo yagalo manya drugs ziri luddawa. Drugs ziri meka. Bagula weed gade kabalagalawo. Oja kumbulya kabalagala ice jasibuka. Obanogamba. Kankubulye obo yagalo manya weed drugs ziri meka mu Uganda muno. Nze naliko mu abana funayo omwana omwo w'oluguudo street kid aba basabiriza abana abali ku motoka bye nabugabo omukabe omutuuza bulungi mukafunda lwejja okutegera nti government ekyalina omulimu munene ogw'okukola basmokinga pasparam ono pasparam ono bamubalina engeri gye bamukaza and they said that is even very bad. Yeah, he's agreeing because he knows.
Pascal mu mubi nnyo abaana babasi ekigezo osobola okutema enjagano ogimala mu ggwanga abantu basigala nga bakubwa basmokinga Pascal mu abaana and they give you the details of how they do all this. I'm telling you, baina mafuta, they use like a variety of things. Nabakola mukoneka documentary cartoon. If I get time, I'll share. I think it is a good insight. Muchozi bwezi tikakala mu yetaina chala kyaliala. Kaya kano. Bagenda I think it's a good insight. Kafu mindi wa magala. Nemine drug. Emini tabo muganda oyo. Ari mutuke ne agaba bano. Tabo muganda ekikola ekyo kiganda ekyo. Kikuba n'okuluka n'oddukana. Gwe omuntu ena anaba ku channel. Ngaliva ku mindi, the first time ojigezaako ku mindi, lwaki ozagende manju. Bagende manju. Mama edukanya naligezaako. Emindi edukanya. Mindi ekola etya. Edukanya. Ala mindi ekola. Sina chenali singa singa mwenge singa anjaga sina cheko. Kale ngenda kwa offer. Soda temunsaza wananga munyo. Oyino bango oyino muze soda simuze emulungu techaligiro na emulungu wayo noneka emulungu bile biseera yali gete malayo nga nekala akagundi kakyaliyo kali ki akasabo keri ne mulungu yayo noneka mulungu ngatina gap ya fentina akakubwamu mu malayo paka eri ku kisenge nekali mulungu amazi gasalako muri awo mukanyiko you can even feel the vibe era singa tuyambibwa emulungu teri gavumenti bayambe kitata nga lwomaliza gavumenti bayambe ila government eveyo especially ebipya 256 channel yange gyekolako bave empowering enze kubanga abana bangi bali wansawe they need sensitization igwe nkubulira bakole ki sensitization bakole ki government eveyo mbyo kubiyempe wenfu eke wansa abana bagambi muve ku drug muve ku gundi especially muve ku IC kale twayanza n'abayimbi especially abayimbi akikoledde ekikoledde mu mwezi guno gutumazeko omwezi guno ekisinze okunkolera akibadde kinatera gubadde gunatera okuggwako bye mawulire agafuutuka e Dubai ng'omwana w'obuwala atadde abantu kunninga ku lisiti ekintu ekyali ekizibu ennyo nga nange sobola kukeera kumakya kunnyonnyola nti singa baba ntadde mu lisiti kiki enyinza okukola kyenyinza okukola namulabako nga atadde SB4 kunninga nga bali mu vidiyo emu waliwo gye nalabako nga bali mu kwogera n'omuwala oyo nga amukaza biri we wansanga ddi wali ondabyeko natunuulira nga tuli mu situation enzibu nnyo ne ŋŋamba kati nange naakatolo ntuka e Dubai eyo omwana ageza n'anteeka mu lisiti saawa waliwo eraliikiridde omwana tewali ku lisiti naye engeri gye yali akuyingizaamu mu lisiti etandika okweraliikiriza omuntu we wali e Dubai olina gye wayitirera kutyemula omutima okulongoosamu omuntu nga nakola ekintu bwe kityo tekikwetagisa kulinnya nnyonnyo bagenda Dubai nawe no mu Uganda omwana avayo nga ali ku TikTok ng'amazeeko emyezi 8 ng'afuna views 2 afuna likes emu nagala katika nemika kakalaamu ono mwongereko njagala leero show yali letambulireko okwo ku buwufu bw'emitimbagano egyo bwe bututuusiza baje bigenda tutuusa so njagala naye ebeere topic tulabe njagala guno omulundi atlisi tuweeyoko ku budde tulabe kiki olowooza omuntu omanyi ebiseera ebisinga omuyimbi bw'abanga anoonya following oba osuubira okuba nga ajja genda ategeke show lwakuba ku kintu ekyo kakala mu bintu bibiri byesagala tubuuse maaso ekigambo ky'okunoonya following kirina engeri gye kibikka ebintu bino byonna nekivaawo oba ontegeera nti omwana anoonya following nga moment wetulandinga ku statement eyo buli kimu tuba tumaze okukikola ki okibikka naye nga tetunagenda kukunoonya following because it is a statement esembayo omuntu bwaleetera abalenzi n'abateeka ku list it is a confirmation of two things they slept with her ekyokubiri kinyambako it was unprotected sex ate ekyokusatu tebamwokya kati nnyo tebamujjamu n'omuwala oyo byeyayogera ng'omukyala sikiriziganya nti yalina sirimu oba yali mulwadde oba ki ekyo nyinza okuba sirina kukakafu ku kyo naye nzikiriziganya nnyo nti bonna beyakola ki beyamentioninga possibility weeri etabuuswabuuswa nti gwaggwa ensonga eyo njirimu nnyo kubanga omwana yanjogerako kakalama akatambi ke yalaba naye n'omwala okula yali live ng'ali mu kunkuba
buli muntu nampereza message genda ku live yo bweti nampereza link nengendayo nentunula bweti nentunulira omwana nembuuza wali ondagyeko nti waliwo gedokko nange nti nedda enamba yange ogyena nti nedda naye nga yo kyeyekwasa SB4 sikwagala ekisajja yanvuma tugende mpolampola omwana mu bigambo byagamba atya kumita emboozi yanvuma tanjagala nina omutima omubi natumulayini yabiri ebya lisiti oba byali birala byebirimu era nemubuuza lwaki nangamba nakola ka video kange nga kabera mamafina mpo obuyambi n'otakatambuza okiwulira naye kyenama bamubuuza nti omumanyi waliwo sisinkanyeko nti nedda enamba yange ogiina nti nedda waliwo nange nti nedda enamba kati awo omwana oyo akola mulimu kye Dubai waliwo akawundi kabadde akola mbu bayitawo nyinza okugendayo ne mu meeting akala Pakistan waliwo akagundi kabadde akola ka restaurant ali kale wale omuntu aba Dubai n'atana biwandiiko kyana byogera ali mu university twagenze okubala mu university gyalimu nga okwabya nabyo nobikiralinga millions zinga 10 nga zigwa itezali ali ku university kati ali mu university omwana yavudde ne yetonda loba kati ekisinga okunsanisa kubanda Uganda videos bazitambuza nnyo zino ez'okukuba naye ate kati sala kanti naye yakkirizaganyiriza n'envundo bajali kwetonda sitera kikyoliko yavudde mwana ne yetonda era nga byonna byayogera byali bya bulimba nze natwala obuvunaanyizibwa nenonya maneja mutaawe twayagala maneja mutaawe yamuloga simanyanga mutaawe tamumanyi nga tamumanyi obula ndowooza nga walaba nayogera ku mawulana infact nekula istira yayogera ti mawulana ne rain baaliko omwana nga just yeetaaga either counseling oba kumalayo ebizibu byalina kuba ebizibu byali bimusukkulumyeko ebyokola n'obutalya byosijja bigenda mu nnyo naye nga ekikulu yavuddeyo neyetonda lwoba akatambika okwetona tebakatambuzisinnakalabako ekyewuunyisa bagala nnyo ebyonoonese tebakatambuza bagala kukoma waliwo twabalaba ino katambuza TikTok ino katambuza bangamba kali listi bangi abakapostinga abangi abaduwetinga bangi nnyo wabalabanga kyo kigenda kuvaawo tebakatambuza naye omuntu agenda kubuuza ekibuuzo omanyi luli okulinnya ennyonyi lyali ssuubi ng'omuntu wali kivala nti abazadde mu mutima mwe baliira ssente z'abaana alowooza omwana alinnya ennyonyi agenze obulamu buteredde naye tutuuse mu mbeera nga ate baganda baffe abalinnya ennyonyi ate ssuubi ttono okusinga ne bye baaleka e Kampala twalinamu n'ekirowoozo nti omuntu walinnya ennyonyi n'agenda ku kyeyo ate omukwano gwa bbula ne tutuuse ku extate nga oli asobola okukwata n'ateko ku listi n'ateko oli ku listi amubayiza oba abatuufu bayinza okubeera abakyamu twatuuka tutyawo SB4 naddala gwe ainteractinzeko nabo mu bbanga eryenjawulo kyenalaba e Dubai kubanga ngenzeeko Dubai ekySBS nga okumanya ebyeyo kale simanyi nnyo naye kyenalaba e Dubai amasanyu mangi Saimo oyinza okukola omulimu gwa kakadde kamu n'ekitundu bakakusasula n'obeera nakuwamu n'otambula mu daire ebigere ekinene n'ebigere nga 5 okyomanya buli kirungi kiri Dubai lwebakusasudde omusala ogiga ndemukugatte kandyeko waneeno kangendeko namuleko ekinene nnyo mu ssaawa essaawa eza ekinene nnyo ng'okekereza nnyo ezo sente ziweddewo kati weesanga nga amasanyu bingi akasente bafuna katono wataba mugumu nnyo tosobola kugaggawalira Dubai kati omwana bwati ayagenda kukola naafuna omulimu nebamusasula omusaala nagendako mu kirabu agenzeko ewaramu ayingiridde oba tugeze ayingiridde bwereere anyoddeyawo kigreen kya 15 kya mutwalo ogwa wano asanyuseemu asanze baani ogenda okuva mu bbaala ng'emitwalo 9 gigudde takisi alinnya ya 10 neweesanga ng'omwana atuuse ekiseera viza abamu bamanyira okugaba ku mirimu balina bigurupu byabwe okwera mmeka nti nkwera 10 ekakadde akawano jangu tukole wano wabweru tuyeyiye jafuna 2 oba 3 n'ava ku mulimu gwali muwadde visa najja eno okweyiya nebiganda bazze mukulya ssente kugenda mu mabiici kugenda mu mahoteri okwekisa n'efaananyi kuswiminga visa neggwa kunagenda mu overstay ebabasanga ku kikubo atandika okweryamu emibiri gyange nga efuuse bizinesi naye nga wakabagobayo
ate tayina n'okuddaaswala wogenda eri life yeri muganda wange naddala ku bawala abasinga baba deporting abo deportings n'akomawo wogenda eri kasoba tingenda kufuna ekyokulya n'oweekweba era waliwo life enyuma to extent nti okera bukezi ngenda kwa mama n'otulako wali eri akakale kakwokyako n'otambulamu nogera kulungu life yeri yokayoka obwira otebezamu okudda Uganda tuke Uganda naleka nakimbo kwagenda kusekera ovuddeyo ki naleka ex wange kwakema alaba mwe bibina bina gama waleke Kampala laba bevuga ku Facebook wala bevuga osanga omwana ngabona unanaga nenze seva Dubai kakala mu bintu SB4 byayogeddeko ayogedde ku kirungi ekibi kitambula nnyo kusinga ekirungi ba media personalities wa media companies oba YouTube channels noze tuliko zonna zabuukira emboozi eno anenga twali yebuuzizza butuufu na bukyamu bwakitambula netukyogerako nga bwe kibadde bwe kiri awo olowooza ng'abamawulire mu kugezaako okushapinga society tuyinza kukola kina ddala mu mbeera nga eza maklini nga zizze bwezi olwaki olowooza twasagira tulinga abaasagira mu story eno kyava ku ngeri gye baali baliyakitingamu bonna nga bwe baali mama tumiriza usi walia tewalya yesaki abamu twabuukira ntakitwala nnyo serious cause kyali kinyumamu mu ngeri emubenda naye abantu nze be nali mmanyiko eyo list nali mmanyiko manager mutaawe era gwe nakubira kweyo ensonga omuwala nze nali simulabangako naye nga nzijukiranga lwe yamperezaako okwo ku message nga ngamba ndabika ninako ekikyamu ku Facebook ndabika ninako ekikyamu buli omwandoga simanyi naye asobola okunnyamba ye mama Fiina ne mugaawo wayi sinza mulina naye SB asobola omukola ki kati ndowooza oba wena musetingira alyoka ajje oba naye yakulumba mu inbox simanyi naye zezika yansanga ku Facebook gye yabiŋŋambira ebyo ebintu ebimu kati naddamu okumulaba wano nga mutaawe amwogerako nengamba oba yoona omuwala bwe yayogera ku kyokugamba nti bandoga biki bikiri nga naye oba yoona omuwala eyajja mu inbox yange ne musindika wa SB4 oba ekitegeera naye nga nagenda kimugamba nangamba SB4 naye namunoonyezaako dda biki nemuga era yasobola okukuyamba ku ekyo kyokola ki kyoyagala naye ife naffe twali tulina kye tusobola kukola okusinga ku ekyo kubanga story eno yalimu abantu bangi ab'e Dubai baali bagirimu awaliwo nabo bannamawulire oba tubayite bakyaba eyo ababloga baayo nga nabo bagirimu nga balaga basobola ogiggusa naffe eno gatutukangako butuusi nga kati nnyo mwana muwala oyo mukama nsonda yalina ekizibu yagenda Dubai yagenda kukola yagenda kufumbirwa yagenda kukola yagenda kukola ongamba otya nti omusajja yandoga mbu nemefuna musajja yenna yaddanjagala naye nga wagenda kukola noza akola bwanoonya ayongeramu ekyeddogo ekyo ate gwofulumiza lisito nono yanjagalako nono ate ngolwedde bakola ogole mefuna ki ate waliwo ebitagatta naye nekyokutunoga nakyo kisoboka ate n'agamba nti nagenda ku musawo n'angamba ate ono ye yandoga kati obanga kituufu yagenda ku musawo namugamba nti oli ye yamuloga namulira Kajoni sime Kajoni nawulira erinnya lya Kajoni yali kumukuba alya naye sayima owulira waba yagenda ku musawo tugeze ngenze ku musawo bangambye kakalamu ye yakuloga ali ati mama Fiina munoonyezaki yagenda omuvumula ayagala buyambi waliwo asobola okulaba naye nga tasobola kuvumula oba nagezaako kuvumula ne bigaana nonoonya kumulaba baana kati gwona wenna ali eyo twejjemu mentality yenna alina ekizibu ogaa nti mama Fiina agenda kunnyamba mama Fiina tebamwagalako bujjanjabi abasinga bamunoonya bamwagalako ssente nange newanje kyali agenda mugamba maama munnange omusajja yandoga ndi eno kati ndi mubase biki bamanya nebaziti bamenye nga agenda zimuwa omukyalo nze ntuusale ne musaasira eryaddala ne musaasira omukubanga tana waliwo takukusinga tolina mukwano nga buli omu alina kyagwetaaga bwetaazi alina kyakwagala SB4 toli mukwano gwa Mama Fiina akikuwadde mu example nani gagamba export andi nedda naye kyandibadde bweki kati okyagamba alina kuba na mukwano gumu gwokka ku bbanga ly'amazzi mukwano gwe
nze ndi mutabani we ng'ovudde ne kwekyo yandyagadde okubeerako ng'atudde ewaka n'agwa ku kyakalamu kye yakola nga mutwalidde embuzi atagaza kujjayo namutwalira embuzi n'ettooke nga bw'ayagalako naye abamwebazaako ovangako muntu munoonya naye ate era ogenda omwebaza ate era n'akookya mafiranze munoonya era mutako muketo nanze mu Sudan kakati ekyaliwo ekyaliwo ekitisewo bona teyanyoca naye naddenono nendala oluvannyuma ne zigatta ziri kakati alina okukyusaamu kube maaso zonze leero okwebaza leka neebaze kiri bwe kiti omwana nayogeddeko naye bwemaliriza nodde ebbali nonakuwalala ogaa wakati nvudde ntya wati mami kanjogeza nga mwebaziza kiri kiddamu kano kamanyiro kyamazima ogenda otula mukongo omukwano gwamafi nga naffe nga tufudde mu byokwogera omukolere kino n'okikola oba for example mazaalibwa ge era n'oweereza ka video mu inbox omala okukaza oba angozaatya anti osubirayo ekiddako kyenalabye buli muyimbi apukadingi wano e Uganda atandika okuyimba oza mu studio gye bagenda basooka bagamuyimbira bamafiina nyimba nyingi buli musizi wa kifaananyi olwebera kusetingirawo yakubira naŋŋamba luno lujja musitula era lujja mujjako zonna ajja zijje mu bbanka niga nkwata esigipa ajja kutwala olyakola ku radio ekirala buli musizi wa kifaananyi bano abasiga ebifaananyi loza babagamba buli atandika okusiga ekifaananyi siga amafiina ne Magudu Bala yakoze nga sime Magudu Bala yakozenga bwe bwawedde bonnanga yamwokyezaayo butaano mafiina nga ajaja masinga yalima naye ezo zenkola ze angulira galubindi kyaba ekiti gwana naali ekyo omutima mubi mu Sudan kino sikigamba mu Sudani omukyalo oli yinza okugamba alinga alina ekizimu wokimusangako mu Sudani tuli ku interview kuno tuyinza omusanga nagamba nalaba interview yammwe naye kali akabala kabaddeko n'obuviiriyo bumyufu bambi kansanyusiza kandeetere bampe namba yaako bwagamba bwatyo amubeera bubeezanga naye omusajja oli aladdamu ekikofiira kiddugavu n'obugalubi nayani nti nti wakulaba nti nno olina gwali otuteyo alina ekirowoozo ntujja naye mutwalayo kyokka nga ate gwe wasembayo okutwalayo yalina simu kalingerako example labona omwana yalabikira ku telefayini yatambula ennyo waffene afina yankubira essimu ku ssaawa 3 but because kyamuli ku mutima ku ssaawa 4 nga nze nkyanoonya nnamba ngenda okuddamu mukubira nga ali matugga owategeera so era ntera nnyo kigamba abantu naye amala kukuyita amala kufiiringa akuyita kabalenze abantu bentwalayo ankubira sino ngamba mu Sudani oyo ali atya mundeetere kati nze obulamu bwange n'owokebera essimu yange sikubira mamafiina simu mamafiina yakubira nga SB nala ku programu n'omuntu bwati ne bwati kikyasinga okwetaaga tayagala bugalo bindi yabo mbwetaaga mundeetere oba nagamba mpe nnamba ye nga tumaliza okuvaayo tumalirizawo mafina ndowooza olutulafu olw'omukaaga oba olwokutaano alusponsalinge tutule tulye tweyozeeyoza okutuuka mu tundutundu ly'omwaka kubanga omwaka tegutuukika makkati ogambye ddi oluddako oba obuzibu wulira ensonga omwaka tegutuukika makkati bangi bafa tugenda kwewandiisa amannya ataliwo tusaba atuyozeeyoze okuyita mu gwokutaano bagambye mbu babadde kijamu abakutte ataliwo gwatalabye nabeerako pane nagera mafiina temuzijaka ate ajja kuba oli ali emisikiini wonabeera wali emisikiini ate omuvuddemu kakala mumuwulirize tuyinza kimusaba n'atuyita naye tusobola okubeera natuwadde yadde ekyo kisoboka ne bwatandokya afuna n'entowooza ennamu mulimu ndu gw'osembera bw'oti nga nofuna akadde sekwata bukwasi zentowooza ennamu ne mumaliriza nagamba kale tunaddamu n'ogenda nga emmotoka oba wabiva nako nakuyita ate kyeraka kasi omukyalo oli alina namba ya buli munamawulire wano Uganda talina ya mu Sudan
Agirina ajja kukubira. Kati mu Sudan. Asika message wa Agirina. Mafina prove me wrong. If I have my number. Mu Sudan. Tulira muyana yennene. Eno yemala. Tulula mweri. Nsabadde be. Owulira. Kabe bloka katandika butandisa namba. Mama wange edira na mama wange. Eno nabyogana ina baleka yonga nena kumakulu. Naona yogere ebyemmamba. Nange nakuba dogge. Ng'omwana ow'obuwala. Bannange nno omuwala yabeeranga muwala naye omuwala okuvayo n'akala n'afulumya lisiti. Si kifaananyi kirungi. Olaba omuwala omusanga alina bawala 10 abasajja 10 nga ffenna tubamanyi. Naye nga tasoze naye nakyewunya kubaddanga bala teboogera. Obuuza omukazi ndi wakumeka agamba gonna kati awagwo. Saimo. Sala wuno waneno. Ko amukolako emikolo ng'amamirira. Nomuga makirini. Sala yakumamirira. Oba makirini. Sala yakumamirira. Saimo mukwano gwange. Nenga wamukozeko emikolo eggulo. Twatuukawo tutya okubeera nga abakozi b'emikolo mubalangiriranga bwe mwagala. Kiri bwe kiti. TikTok ene yonoonya ebintu. Okimanya ekyo? Internet yonoonya ebintu. TikTok si internet. Ne tutwalire wamu. Kubanga ojja kola ku TikTok, ojja gamba ngenda kola ku TikTok, kakensa akapostinge. Okitegeera internet yonoonya ebintu. Nokwagala okufuuka okufuna erinnya. Omuwala ali eyo bomuvubuka asobola okukola anything. Kyowati amafina abana omukwano yesiga abantu nga 2 ku 1. Kuba omuntu asobola okukola anything okufuuka owakabi. Okimanye bulungi. Asobola okukubira n'agamba jangu leeta bano. Ate noddamu n'obulaba ate omulala yakukubidde nti leeta bano. Sikitegedde. Okitegedde. So internet eno yonoonya ebintu nti omuntu asobola postinga kitegedde. Kitegeera. Nga tafunyeyo views oli okogaba ne sijja mukubira. Olaba ate yakukubidde nti ate jangu. Kusonga y'omwana muwala oyo Maaka yagerako kubanoonya. Si mwana mubi, mwana mulungi. Ayita. Mulungi nga tataddeko kagoye. Ayina engeri gy'ebikkakana akantu akeeru. Ate simu agikwatira biro bw'ati. Oba ina sikosozi. N'ogambira ddala aba. No, ebyddala. No, she looks beautiful. Muwala mulungi. She was looking, that's beautiful girls look. Omuwala mulungi. Omuwala mulungi kye kitwala ku gundi. Okubanoonya. Nese wakomende okufuna ku muwala omulungi. Okunoonya business. Balagala SB4 omukyalo n'apesa submission ye ng'omuwala. Temale njagala okulagana nice. Kati omwana oyo omulaba. Mulungi. Omulaga ba oyina ky'omulaga. Mbulina obwo bigenda okujjaze nga mbulina. Kati omwana wote musuye okugera kubanoonya. Kubana abasajja baneka kalaamu. Nakalaba. Kubana abasajja bakwananga ettabbu. Ekiriwo omwana oyo ayinza okuba yali anoonya linnyo okugenda mu banoonya. Ne bitambulako ne bigaana. Naddamu nagendayo gwokubiri. Omwana oyo. Ndoza n'atulwa nagamba naye kati nkoze ntya. Onaalya. Wenjogera kwono, nenjogera kwono, nenjogera kwono. Manyi kuba kubala. Wani wala kumanaja mutaawe, bamawala na Android bajja kuvayo balwanira manaja waabwe. Kiwedde. Kajoni alina audience mu Dubai. Ali Dubai yagitabudde yonna. Wiki yonna Dubai yagitabudde n'agikuba wansi. Kajoni nayo wali omusinkanyeko. Mukwano gwange nnyo. Kale mala nako kasani mama gwe yatumaliriza out. Bakwano bange nnyo. Mbadde njagala sala lwa submission naye kusinza ku video gye ndabyo. Bobo kumbi kwa bei. Obadde oteesa otya? Abadde bwerere. Government esale bei yo. Ekiro ky'omuliso omuntu okwangayira bwati. Mu lulimi lwammwe tewali okubikkako. Babuyita bati. Ekigabo kya Luganda ekigabo bwerere. Ate wali eri. Baza profile pic yalina ku gundi ku TikTok. Aye. Makiri ni kulo kumbi. Sai mugera kunjogezaako. Kati nze ko bagenda okusalako omugambo. Mbuki. Nkulaze. Sina kye nakulaze. Mulaze obwere bw'omukyala. Sina kye nakulaze. Nze kyendowooza ku nsonga ya Maclean n'abawala abagwa mu ttulu bange eryo. By the way, right now njagala kusooka kuddamu kubanga kati ensonga zigenze nnyingi so kati kanzirayo kemabega ku nsonga SB4 gy'ayogedde. Mbusara nkwewuunyiza okulaba ng'ate walaba nga yeetonda ne katakola ki ne katatambula. Now there is a problem with social media. Right now Saimo wolaba social media nga katugambe ffe abawa social media abagifeedinga abagezaako there is too much demand. Social media yagenda nekuba
TV ekigwo ne kuba radio ekigwo ne kuba byonna ekigwo ate percentage nti kati omuntu obudde obusinga bukola ki abumala ku simu waba yagala kulaba NBS agirabira ku simu tagenda tula waka kati mu nsonga ngeyo SP4 beerawo demand nyingi abantu bangi nnyo audience babeera beetaaga okulaba tuba beetaaga bafeedinga buli kaseera kyovala ku social media womala ennaku nga topostinze wopostinga olwokusatu kiyinza okubeerera ekizibuzibu okufuna abantu be wafuna ku mulundi ogwokubiri kati Maclean yagenda okwetonda ngeyo twavuddeyo dda nga kyavuddewo Achali chichaliwo. Chabrunoke. Ya, ekokwetonda kwa Brunoke yasoka Maclean. Nene ati munango laba. Ebisere twatamuza kutamuza katambinga yetonda. Ye abadde yetondera kiba bamukase. Ebyadda no ngojjeko ebyadda omwana takisimulwadde. Oyo mwana simulwadde. Mukebera abantu mitima. Oyo mwana simulwadde. Wa mukebera. Kati mu Sudan tugenda ko Dubai suba kiri era sigenda nga passport yange sirina nebifayo izo batobe totona ngabibuli abana ku TikTok kati Dubai kiri bwe kiti wogenda mu Dubai ntogenza kujja ko musayi wadakomya we Uganda wogenda mu Dubai ntogenza kujja ko musayi mu Dubai pakala mu Dubai sibo kiriniki atebe ki muganda wange passport yo genda nayo wali wabeerawo wa police ajikutte wogenda buoti katokoka kasanti oli mulwadde tebakigamba abakunona tubaba ne face toziraba baliya baloko abambadde okuba essimu okuletera ebintu byo bekusanza ku kisaawe sayimo bamira panado nzirayo ku kibuuzo kyo wali eddagala ly'omwana balakabira ssimu sala badoga nenga gundiye nono omwana yani rasta yani sana yesan bango mukubaga mati yagira yavayo nawa gundi eyo ate nga sikwe gwali kusoso jiwulira so kisobola kubanga kituufu kizibu okubanga oli mulwadde nga bakeberedde eri novayo nokola omwalo kyo yakola nti bannange envuddeyo ndi mulwadde oba otegeera kizibu aha badogamba nzirayo ku kibuuzo kyo ennaku zino abawala obuvumu babugjeewa okola ki banawe sasa netugamba nti akati tubale tugamba otuwe listi yabeeradde ogenda kujja editing soko jemu abasiibufu basebati wiki ngeza ng'akyaba lwaki omwogera ebigambo ebyo nga aliwo no maaso kale tatugaya lwaki nti nno simanyanga ennaku zino abaana basiiwuusa empisa okubanga omwana takyasobola ki kutya listi nga sinaba commentingako ekyo ekintu sayimo I appreciate Maclean for her creativity. That is too much creativity. Okuvayo n'oyiye ekintu yadde kistigmatizing abantu naye n'omanya nti kigenda kuba nekikuba Dubai nekikuba Uganda abantu ne bakibeerako. That is too much creativity. Oyo Maclean singa abadde n'obusobozi agenda asome okuyiiya ebitontome n'ebintu. Nedda mpuliriza. She has too much potential in her. Omanyi lwaki SB ennaku zino okweyambula kugudde ebbeeyi. Ku TikTok buli lunaku wabeerayo omwana eyeyambula ku Facebook. Singa ogamba omuntu nga nze kenyini oba omuntu nude zimmeka zolaba mu lunaku ng'ogenze ku TikTok mpitirivu so kitegeeza ennaku zino okujjako ng'omuntu ayinamuko kulinnya ne weeyambula tekiwaawaaza Maclean agenda okuteeyo vidiyo eyo mbw alina sirimu nze nga nude ze nzirina naye nga simumanyi naye nga nude buno nga yatulaga dda abaana bangi ayagala mamirira okuma mukolonza ku ngende Germany abaana bangi nnyo ku social media abeeyambula naye ennaku zino omuntu olaba omuntu nga yeeyambula tekikyawaawaaza matu so kitegeeza omuntu nga Maclean nga ayagala okukola erinnya you have to think outside okitegeera oli mutuufu nnyo sala kati nnyo you have to think outside of the box kubanga yagenda kubanoonya sigumusa ebiri n'akolawo bistanti n'akola simanyanga bikini na mwana nga mpa info yo omudiribada abeera n'obuntuntu so kati ng'ogenda okulaba nti nno history ya Maclean akoze bungi kano ke kaayitawo abadde yeetaaga punchline lwaki nkugamba nti I appreciate her mumuwagira kozesa abaana ensobi singa avayo nawayiriza Ssebunya nze genda ku polisi ne reportinga ebyaba ku muganda IBRAH si birungi era tumusaasira nengenda ku polisi nenkwawabira oyo mwana asobola okusibibwa nze siwagidde kye yakola omanyi yakola bulungi laba SB4 kiri bwe kitugenda mu business kirimu ya showbiz tukola amawulire waliwo munno gwolabanga buli kaseera abayo ne kasikando kakola n'omu appreciating era n'ogamba nti mu bulamu obwo bwakola I appreciate him kubanga buli kaseera asobola okuba ne kasikando akakola ki
nenga nze serious nze ensonga yange endala ensonga tawagira kikolebwa siwagidde nti no Maclean yakola bulungi nnyo nagamba genda n'okusoma no like abanogamba nze sigamba Maclean kye yakola nti no kituufu okuvaayo ne lisiti y'amannya kikyamu however amannya ago ge yafulumya newe gatandibadde g'abaserebu ekintu ekyo kyandihitiza amawulire newe yadigambye nti sekajje mukono gundi gye nava mubende ne watandiyogedde baserebu ekintu ekyo kyandikoza amawulire newe yalikayo gavumenti ndi mulwadde mugende mwekereze nekyo kyandikoza amawulire ensobi gye yakola okutekamu abantu ensobi gye yakola okuteekamu abantu n'agamba nti gundi ne gundi ne gundi nze nganze by the way tewali ebiseera ebisinga omuntu ne wabeera zonto kyobola babadde ogamba nti weyali akola tiktok ze nga akwogerako teyagamba nti SB4 yalya oba yankwana yawa ensonga ze nti SB4 namunoonya n'akola kinaagaana Saimo kizibu nnyo okuvaayo ku makya n'enkeera n'eŋŋamba kakalaamu oyo out of nowhere at least mba nakusangako mu kafunda kati sala at least mba nakusangako somewhere guli bayako eradde oyakodde bulungi naye ka video obote wakalaba kakama jjaka kuwa nabuzo nze okunyingiza mu bintu bye tebulako nange namanya ntajina tamanyi naye mulimu omuntu gwaganga kati nti ani trending anti Godfather sorry naye asobola trending naye asobola no nti ani trending nti Maclean erinya lya ogera ku bantu tugamenti Isma Isma all access ya trending ngamba kati nina kuyitira kono nenga tomumanyi tomulaba nganako nujanga ndiru butolwo kwasi simanyi bulungi Isma achogera lwatu nze sizaala maje bagajja achogera kati omwana nina naliva nga ndiru butola Isma ngali serious abakazi ne bajjanga bananga bali embuto okulu kakasa buli munama wera jakulwa kulumba mwalo ya mukoleko story changu nnyo tukwaniriza kata changu nnyo eri bagulire naye Isma singa avayo n'agamba nakwawabira omusango gwe gwegenda kudda kakati ndida naye abayibula ya bulungi bino byonna yakatuukawo kisata kitakiwelowe yesa kakalamu fimu gyenneekuwe tonagiwira twali twemanyidde dda ono yakayingira mukulu mukasa ate afuluma emmotoka n'akwata wansi wali najjayo abaana bamuletedde amafuta ga Isirayiri nabagamba ndetee neguba mu ssenyi weeguti mubonna nga wetuli bwana bagenzeeko batambuddeko omwezi guno WOLOKOSO yatambuza abantu babadde Isirayiri babadde balabya ku muganda wa Yesu era bakubiddeko ne ku video ko babaddeyo kimwetagisogolayo fimu empya nedda ssebo abasajja namugaye mundetereyo omusenyu wagere mundetereyo kafulani etuuse basabukirira bane nga tumali tukuba ensonga eyo nesa kunna waliwo omukyala nga fimu gye yabba Goyo omukyala oyo Saimo. Onodde mane yagala omalirize. Ono alina kibuuzo yetaaga okwogerera eyo neyeyogedde. Omukyala ono abadde atuuse ensonga lwaki abawala batuuka. Naye bw'owulya kitundu ky'omwezi guno. Yebiya. Kakala mu today 48 hours for men. Si alien skin eyo. Omukyala abadde atuuka ensonga. Ewuya nekusubula eddalu. Alien skin. Ogerera bali mu musana omukuba emisinde misana tuku ensonga gye lwojenja twogere Saro nabadde alina twagundiye ng'omuwala wadde asoose okuleeta statement edivert ne tutwala ewalala okwebaza Maclean ne gundi ya Maclean okumubaza kati tuvuddewo ki ekibakazizza kati nga eradde lisiti efuluma misana tuku limu atyanga tutuusewo tutya lwaki luli twatyanga y'ensonga nti kati luli tewalingawo social media luli omwana yakuliranga mbazadde bino bitogerako si bya luli emyaka 6 emabega ye luli emyaka 7 emabega nti omwana ava mu kisulo n'agenda n'addayo waka ne bamuteeka mu kikomero nga kati lisiti anagifulumiza wa ye abagenda okumutuusaako ebyambyo ne baliwa ojja kwesanga nga balinga basatu
oba babiri batusangako natinga naye sayimo mu high school oyina go wakubera ddi munanga abalenzi twononeka high school high school yange nagivamu nga ani naye kala tola basala ono sala wamukwana nga girlfriend wo musomero nenga temira kyemukola nadde waka nga mwakwatako nemwekwatako nemutambulako compound n'abigulanga enseera bakyekyoka omwala guwa dating na kusomero weyaddange ewaka yayinangayo resident boyfriend okitegeera ddi naye bwe wamala okusoma waliwo akawala akayitanga mu muzigo gwo ne kadda ku ssomero omaze mmaliriza mwenna otandika ofuna obuvumu ekibuuzo nsangi zino lwakinze sala nsobola okuta lisiti oba makirini n'agita ekibuuzo abaana bagadde nnyo okufuuka tebagadde kufuuka basereebu Sara kati ne nnyo TV kakala makola ku radio TV nkugamba amazima abaana bagadde abawala bagadde nnyo kufuuka sereebu ate owakana nze nakolako ku TV si kikyamu ku TV gye nali nkolera ng'olunaku applications zijja eziswa mu 300 zisaba emirimu naye nga newosanga bumala ku reception nga atudde ku reception asobola okuyita n'omuwa CV yo nagamba olwo tusingana ku papazi kujja kujja nagamba nti owaayi eradde omuwa lwaki akagenda ku TV kulabikirako okufuuka essere omwana ulira omwana gyenagamba nze n'omuntu ampa musaala ndiredde okukola era kwa kiri ku TV kokka TV zonna olwaleero mu New Vision waliwo omuvubuka gwe bakutuwa emyaka 18 abadde abeera katoseeyo abadde yakola Facebook page ne WhatsApp group akoze eradde ku basawo abasukka nkaaga mu bana amamiridde abasawo nkaaga mu bana ab'ekizungu ng'abagamba ki nsaba mulimu nagamba tumamirire at 18 yakamamirira nkaaga mu 8 spano mweri nkaaga mu bana ati eji wakamamirira bameka ate basawo bano basawo professional abazaalisa susanga tutwetoleza mirimu abagamba nti ngina bawe emirimu embeera eyo embeera ereeteddwa desperacy people desperate nti olwaleero omuntu okubeera desperate tekyetaaga kuba nti tewasoma oba wasoma nnyo ekyo nno kiri awo abantu bali desperate tuli desperate but the degree or level of desperacy differs osobola okusanga omuntu nga kampere example ku SB4 nga aina mukyala we aina omukutu gwe aina famire ye mulamu talina buzibu bwonna naye nga ayaayaanira ekintu for example nti SB4 abeera mu mind yawo ng'avuga mu jam n'alaba formatic kati nga desperacy ye eri ku formatic ML n'osanga kati omuntu omulala ng'abirina ebyo byonna naye nga desperacy ye eri ku kintu ate kirala nnyo nze nina abantu bemanye Uganda wano nga desperacy yaabwe yagenda Bulaaya ng'asobola okuteekamu kyonna kyekyetaagisa so bw'otunuulira eyo story gye tuli mu quoting ya New Vision efulumye nti abasawo bano one bayinza okuba basoma obusawo ne batikkirwa ne bagraduatinga naye nga they are fighting very hard okugenda ku payroll ya government kati ng'omuvubuka ono ayinza okuba because sinasoma story no ayinza okuba omuvubuka ono abadde yeerimbise mu kiti oba ettuluba lyogamba nti mbatuusa ku payroll ya government abalungi abatulaba out there ku mikutu gino gyonna bw'oba tokolangako na government zezimu ku entities omuntu ze yalikoze nazo because kinyuma okukolera government ku mitendera egimu kinyuma okukolera government ku level emu kikosa at a certain level but kirungi at a certain level so desperacy nti omwana oyo omuwala gwe mugamba Maclean nja kudda ku story ye nti yafulumya listi y'abasajja beyeebaka nabo oba beyanyumya nabo akaboozi k'ekikulu oba ak'ekyama but truth be told nja kwewolayo statement ya SB4 abantu baagadde okumanyibwa fe abantu bonna be mulaba abawera ennemba naffe ebiseera ebimu oba abagala okubiisanya naffe oba abagala okutukkakanya abamu bodda on the other side n'okuba omuntu akama nti naye ofaaki taba na nsonga nkulu because omwana ow'obuwala oyo nze nina omwana omuwala ali ku university muwala wange ali ku university asoma busawo bwe natunuulira omwana oyo ne ntunulira n'omwana wange neebuuza ebibuuzo nti naye kati omwana ono mwana waani ebintu ebiseera ebisinga bannaye byonna ebitutuukako n'embeera etuukawo mu ggwanga Uganda twebuuzenga ebibuuzo ebyo
oyo ani amuzaala yakula ne baani yakulira wa anyumya ne baani bazadde be banyumya ne baani sayima olwaliro waliwo ebintu byotasobola kukola olweyo gyoveewa mumwe ng'ogenda gamba ho kinaawulika kitya ku kyalo gyenzaalwa emakindye oba ekibuye oba ekatu oba ensambi oba ekibuye weebale nnyo ffe tukyalimu abamu tukyalimu era enkadde ekyalo nga kikyatufuga nze emityana waliwo ebitundu bayita 2-3 ebyatukuza byenakulira waliwo ekitundu bakiyita mizigo mityana awo mu tawuni wennyini waliwo ekitundu ekirala bakiyita mu kiyinda kati nze mbeera olumu nga nebuuza ab'omu kiyinda banaalowooza bati naye nga ekiyinda kyonna tekyampeererera kyonna tekyandiisa so omwana oyo kyeyakoze nkiwagira on the other side okuvaayo n'ayatuuza abantu abo abantu bayitirizza nnyo okuganza omuwala omu ng'ate bamanyi ne gundi yamuganza tebamanyi abaana bekweka abamu babeera bakimanyi omanyi nti abamu beera tebamanyi most times IBRAH omanyi nti nno ffe abawala one of the best things kyenneebaliza Katonda kuntonda nga ndi mukazi naye ate kyekintu kyensinga okwevuma kuntonda nga ndi mukazi omanyi nti n'abakazi most times desperate nga wogambye nti desperation you know desperate times call for desperate measures omukyala abeerawo ffe Katonda yatutonda nga tuli disadvantaged but blessed at the same time okitegeera ate sinabawala bokka n'abasajja mu butuufu nze waliwo bakwano bange bemanyi abawala nga balina emirimu emirungi naye ng'ekituufu baagaba nga mazima masengejje wali abasajja abatuukiriza ebisuubizo byabwe n'akuyimiriramu yasooka mweradde n'afuna nga yasooka mweradde n'afuna ng'ekituufu yafuna waliwo abantu ebintu ebimu ebituukawo omwana n'atunulamu n'akubakuba mu ttooki n'agatta wano n'agatta wali n'agamba naye nembeera ngivuddamu mutya naye nga waliwo omugamba mpaako kati n'abalamu n'agamba mazima eddakiika kale eradde kati omuntu n'abalamu n'agamba eddakiika 10 ezeeradde zimmalira ekizibu ekigudde eradde just waliyo abawala ensangi zino IBRAH nga nja kukuba ekifaanyi nkupose ku birthday omwana gye mu box oyo mumpe abo oyo mutekamu ssente omwana agamba akonkalega nayeze nkulya ebyo byonna bikyali awo tugeze nga alina Dubai nakuba nagamba ono omumanyi mukwano gwo banange munteere nabo gye bali lwakuba ekiproblema nje nina tetugenze ku kinyusi bino bino byetwogera bituufu this is reality, we are speaking reality naye omukazi omusajja webakukwatira mu bwenzi omaliriza gy'ovudde nodde wa mukyala we even apologize n'oyiya mukyala we n'akusonyiwa kati omukazi bw'akwatibwa mu bwenzi omusanga wano bw'akusooka ewaka ebintu tobisanga kubanga abakyala naturally batya nnyo okubeera balinga nga baganda ba Yesu ng'ovudde ne ku ekyo singa essaawa eno tewali musajja asobola kuvaayo SB4 n'agamba nsobola okuwasa Maclean buli amulaba agamba oyo yamuyitamu singa musajja sagala kwogera nnyo banyaga abantu singa Saimo gwe yavuddeyo n'owalisti ng'eriko abawala nga 2 buli mwala agamba oyo alabika buli omwana akwettanira abakazi baagala kulabikanga abakkakkamu okitegeera tuvaawo ddi ne tutuuka wali nga it is okay to tell the number of men have slept with internet eno naddala TikTok eno yayonoona ebintu lumutayagala kufuuka serebu nze nafunye essimu z'abayimbi abawera 2 naŋŋamba omuwala oyo omumanyi mukwano gwo mugambe nange kulisi anteekeko nfuuke serebu ndaba kye kimuyisaawo kati ekyo kidda ku kyenkugamba ekya desperate waliwo abali desperate for fame kati abo abayimbi baabo abakukubidde those are mediocres those are stagnant artists artist ali owabuvunaanyizibwa nga yagenda enamirembe oba n'agenda ekibuli oba n'agenda n'akyala bukyazi mu famire gye bazaala mukyala we nga ne musical akola bulungi simusuubira kulowooza bwatyo okitegeera because njagala tukkanye ffenna nga tudda ku pointi ya Saimo awo twatuukawo tutya abazadde abali mukunda b'essaawa eno twasula obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde abaana abali ebweru eyo abali mukundaba naffe abaana twasula obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abaana omwana yeeyisa atya n'omuzadde yeeyisa atya tuli mu community oba society nga omwana
asobola okwagala okweyisa nga taata we okitegeera nze nzize ne mutabani wange wuyo abamwita Isma omusana tusikemuko tuzze naye mu motoka nga tuzze tunyumyamu ng'omwana bati omwana atayagala kusigala nga mwana ajja kukola ebintu ebitali by'abaana okitegeera waliwo kye tuyita abazadde balina embeera eyoga nti katusembeze abaana baffe tukule bakule nga tuli nabo ffenna together ne bukeera ku makya ne bakukubira essimu mu lwali eyo lwe tukuba ku mirimu n'ovaamu ekigambo mu maaso g'omwana okitegeera omwana ono mu butuufu aba akitwala bulala agamba nti maama wange oba taata wange ku mulimu gy'awangalira bino bye boogera tuyina ebigambo bye tweyita ku mirimu gye tuwangalira tuyina slangs ze tukozesa okitegeera bati kiddayo kuki nti abaana basigale nga baana n'abazadde basigale nga bazadde omwana oyo omulaba gye yasinzidde ali Dubai nakyo yatunuulidde nga Dubai yatuuka takyetaaga abantu be yaleka Kampala naye baganda bange bali mu kutulaba eyo buli kintu kye tukola olunaku olwaleero kivumiriza mikwano gyaffe kivumiriza tribe zaffe kivumiriza amadiini gaffe kivumiriza n'ebyalo gye tuva okitegeera nti tulwane nnyo ak'obuntu tukakomyewo IBRAH nze kyendowooza nga nze nga maliriza nze maze kino kyensembyayo nze kyendowooza nga nze Sarah tusabe nnyo abaana bakule nga baana twegayirire Katonda buli wosala wansi saba Mukama akuyambe omwana wasigale nga mwana kubanga okusinzira society gye tulimu kati kizibu nnyo omuzadde okuza omwana nga mwana tetulina budde gadgets nyingi IBRAH mutabani waawo waali yeetaaga essimu naawe ng'okimanyi yeetaaga smartphone tosobola mu monitoringa tosobola manya kikyakola ku masomero gy'agenda ennaku zino tebitinga ebyedda nti omuzadde osobola monitoringa omwana 24/7 it's close to impossible nabagambye nga tutandika nti eddiini weeri nsula nenampakanya naye tugivuddeko omuntu yenna yetaaga eddiini omwana yenna ng'akulidde eddiini weeri kyobalaba nga twegayirire Katonda njagala okola submission ku tolina kugenda kyusa wanaave ku ddiini nowanaayogera byenkanaki wekubuulira kyonna ekituluma togenda tukyusa kwekkiriza abagamba ekiddiini weeri noba nayo nga twekkiririzaamu ejja gassa bwereere bantu bangi babesereza gavumenti naye nga ina eddiini naye nga tekkiririzaamu ekyogera mwana so kyeddiini kiveeko era akaisaayira akaisaali back on the issue of Makirini Makirini fe mu luyaaye tulina engombe gandi buli muntu avuga fayiro ye nti woba ofa bwomu bwogenda emmanja ogenda bwomu wona wootuula obeerawo omuntu omu nkomalayo sekisa bange mwana ne bataano bange mwenna bali mukanoonyamu nti gwejjukira nti Uganda ye wakaawo unless mpozi ogamba nti si wakaawo wagenda kunoonya akaawo gokwebeezaamu era I give respect ne credit kono omwana akola kubukedde ye Phoebe yoyo awa live example abaana muna abali mukola eyo yafula guno mutimbagano nga we ofuna ekyakabi for example no mwana yagenda omulala ono mwala yani Brenda Miles gwele byakwange alikwala ali tabadde eyo so okomawo Uganda ne kusavinga nga yo ngakoloza muno kode ku simu era nakomaawo wekiriye nakomaawo so ne wasaka ku TikTok no one can give her attention nesonga bia yabikolera eri tubimanya now she's back here okwesa ka cleansing mbatere no nengo wedde otaze bad side of you so you know mwale sazi neno achukwe sazi ne she's gonna face it mu maasawo akala ngomata kwesunga ono siyaga muno list kwendi osija mukwa kijja kontinge banga lyonna kapya kazungu nechemba gambe sazi neno naye tukula kimanyi ense echuka wadde mugamu na area TikTok we internet weri things are getting back. Let me give an example. Emipiira sazo jaze ku sawa zaze ntufu. If you are not that, Premier League or Saturday League are saa 5 gwekiro jaze ku sawa nye ntufu. So things are getting back in order. Gwebana bikole nengo okimanyi mbuno at the end things which you did around you they're going to face back to you bila kuda joli. So Makirini nze nkusaba kirungi wetonze era nkusaba Mukama nga ya kusasira era kusonyiwa
naye oba akikoze mu bukyamu nowetonda mukama kusasi naye toddamu kikola gwena omwana so kikola kya makirini ogenda fuka wakabi ojako mu Uganda nakujako interview ku YouTube kugundi aba TikTok temulastinga for long mpozi nakalala katono nnyo okwongera ku gundi nkubiriza abawala bonna abaliyo nga tunoonya amanya mu lutalo luno lwe tulimu in the bid to fight for copyright and blah 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 blah. Balutalo nacho kitereze. Oi wala yuko kwa lutalo. Nneso nga lwaki luyita lutalo nti mu muganda guno gwe tulimu. Lwaki olwana okuyita ngo ine ebikuyisaawo. Nati katika malirize ensonga yange nti mu lutalo luno lwe tulimu kakala gwe Saimo genda ku TikTok olaba olutalo luliko okufuuka naye whatever nti mu muganda guno gwe tulimu mu kulwana ennyo gwe tulimu okufuuka ab'amanya tulwane nnyo okulaba nti amanya gano gagenda kutugasa nze nali ngamba kakala omuntu okwo ku TikTok kuliko abaana bangi nga tubamanyi ffenna saagala kwatula amanya gaabwe naye nga tewali muntu n'ogwo asobola muwa akalango tewali muntu minisita asobola muyita nti katukuteeke ku campaign eno eya domestic violence naye nga waakabi so nosanga ng'ate ayina erinnya ettonotono eritawawala nnyo ng'eri oli bamulabyemu ki omugaso so ojja kufuna erinnya obeere nga banene abaana be baalaba mu kuziika kwa Asia ne bagamba laba serebu wafaanana ayina following emitwalo aga naye nga nezigula akasanyirizo takayina taziina awusale magambi omaliriza susula ntuvire omusala magamu nno abaana bali ku TikTok temuli ba content provider temuli ba wandiisi tula wansi wandiika kasikitiko kakasomesa kaseeyo wakati kikasatu kaseeyo kati TikTok egamba sibya nina kendowoozeza nkwata bale nnyo nkwata nteekeyo abasinga muda mu content bwaffe bwe tukola issue eyo olaba sayimusha yayogedde ng'akibuuza kakalamu nti embeera wekutuukako oba ogenda gikola otya oba tukisobola gyewala tutya gwe wenna anoonya erinnya ku TikTok oba ku Facebook oba ku YouTube embeera eyatuuse ku baganda baffe abali ku lisiti tosobola kugyewala wabula olina kumanya nti wentuukako ngenda kukola ntya ogibuuka bagenda kukuwaayiriza olina kusala magezi abo bona bonna bali ku lisiti mbaga nagenze bamaneja mutawe kwa ne interview basayitaddeyo omwana nga tamumanyi yali amulabye tegeka tamugamba nga konti oba eradde anayogera nesimu etagirina naye embeera gwe wenna eriya twaganye ddikola lwajja ddifuna naye kutuukako njagala kwogera ku pointi eya wakoze interview ku mutaawe n'abalala ojja bakolako interview inshallah but mu miliyoni 45 z'Abannayuganda oyo mwala lwaki yayogedde ku mutaawe kyengambye nti lwakinze kyembadde nebuuza Maulana and Rain omusajjawo awa kamera embeera ewetuukawo webuuze lwakinze kyakumenyera lwaki yagambye Saimo lwaki yagambye Alan Cruz lwaki teyagambye kakalamu oba omuntu omulala yenna. Let me tell you something, abasajja abali mu entertainment industry abakwata CD ne flash z'abayimbi abano ne sente z'abayimbi nga mwerimbise mu linnya lwa manager teri manager akeera nangeregeze nayingira Kampala awula Allah yo mwala yimbo so abantu bangi berimbika mu mibirimu tuli ku mulimu guno ogwa YouTube abantu bali ku TV ne radio but not everyone ayetekamu ka kamera n'ayogera nti alina okugamba abantu but twasangibwa nti tulina stresses nti tunoonya x ansese bula ansese kati abantu bano omuyolero gw'abantu awo gwonna ogulaba balina weakness mu luzungu bakiyita flatting people baflatteringa nnyo flattering not flatting flattering abantu baflatteringa nnyo n'abawala ku social media. Nze we nali e Dubai nasanga abaana abawala abo ng'afuna ekikutiya bwekiti n'akijjuza engoye n'agenda mu moolo naye ekubye ebifaananyi ebikunuukiriza mu nkumi ezi mu ngoye ez'enjawulo mu sipooti ez'enjawulo n'akwata n'apositinga ebifaananyi ebyo okitegeera n'osanga omuwala oyo oba omulenzi ewaasani ku mpombo nga mulala nnyo ng'alinga ataaguddwa engo okitegeera twajjirwa filters omuwala oyo ayinza n'okuba abantu beyamenye ku social media ayinza okuba abantu beyamenye ku social media abamu nga baakola sexy wa phone naawe oba wamukoze okitegeera because wano abantu tewali muliro gunyonka nga tewali abantu bakwata amasimu ne bakubira abaana bano
ne babagamba weyambule oshegera ne babikolera ebintu byo ku ssimu kati naawe obeera kwoli mutaawe muganda wange simu bubi lwaki omuwala oyo yakutaddemu period oshegera nze natandika emirimu gino mpola najja nenkwebuuzaako kutandika nompa ku magezi omanyi olugendo lwange gyonna omuntu omu yavaayo n'agamba SBV akolera gavumenti mumusosole mumugire nali mukozi oyo yalimba n'amannya ge okuva ng'ava e Uganda oyo yalimba nalimba buli oyo katumuwereke oyo tumugjewo yenga ye ale n'ekyokubyera alina waatandikira ti SB4 bloga nga babloga abasobola okubanga balina gavumenti bekozesa lwaki mubabloga bonna yalondayo nze anti oyo omwami gwoyogerako teri gwataayogerako yakeera ku maca wano n'agamba Derek ne Muna nga bwe bali ba state agent. These are poor boys and poor girls. Abaali bagenda bakola e Dubai ne bayiyo obulamu naye yabayita ba state agent. Oyo muleke, reason being nti azalimba ku buli muntu. But tudde ku point y'omwana omuwala ono. Bassebo ne bannyabo omuwala ono abantu be yamenye bamukolako emikolo mwechekinge oshegeera omuwala oyo tulina okwebuuza ebitaasa mutaawe bye bino SB4 bayirawo singa nabadde mutaawe bino byenyinyonyola abantu omuwala oyo yasembayo ddi okubeera e Kampala amaze emyaka 2 e Dubai kitegeeza omuwala oyo either yayagalwa ali wano mutaawe waba teyagendako Dubai mu myaka 2 asobola okubeera nakwandiza mutawe yangamba yagambye ebirala ku byono bane nga tumaliriza emboozi kusalama road njagala simanyeri nga tumaliriza sinava mukasana njagala vaawo naye kino njala kisaba abasajja bannange seksi webugumu mumuveeko n'okusabiriza tebasobola nti bwe sifuna mukazi bannange era ngenda kufa ati walina nakakibagala katuyagala nkwata embuzi ekyokubiri akaboozi si kinyumo happiness ensonga lwaki bakyabateeka kuli siteezi ez'ekisiru bwe kubeera awo ne mubuguumirira ng'omuntu omusajja oli mu myaka 3 odigiridde okumala emyaka 10 naye nga abakazi bakyakumalamu n'oyiika n'emusayima sarangono agwa ku musajja affe gwemanyi sarangono yoyikayiika naye akangole mwana sinanya musajja ayenze sinanya mukazi Why do you want to eat?